kata ku ssaawa 4 ez'enkya ya leero nnaku lwakuna ennaku mwezi 27 Ogwokubiri 2025 nze Henry Mpinda Ssempijja nkwaniriza era ntubaza okubeera omulundi wa radio za CBS FM sijagenda ffenna kwa kasaawa zigenda kubeera mukaaga omuzadde omwana ng'amaze P7 kuva ku lwomukaaga n'ekiro ekikeeseza olwaleero n'abasibe awamu n'abawambe abayimbuddwa abasibe Abapalestine abafulumye kati bo balazeewa. Abasibe bano bava mu bitundu bisatu oba Abapalestina abadde makomera ava mu bitundu bisatu. West Bank abafata pate be bakulembere aba Mahmoud Abbas. Okay. Abalala bava mu buvanjuba bwa Yerusalemu. Jukira ekibuga Yerusalemu kikaayanirwa. Isirayiri egamba kyayo Palestina abasinzira mu West Bank bagamba kyabo. Naye Isirayiri obugwanjuba bwe yabwefuga. Kati obuvanjuba bwe buliko okusika omuguwa. Abapalestina ababeerayo Isirayiri ebafugirayo. Okay. Era yesuula emisango era bangi ku bano abakwate emisango gye babavunaana sina giri eminene egy'okwenyigira mu kulwana wabula egy'okukasukira amayinja abapoliisi nga bazokola ebikwekweto mu West Bank nga polisi ya Isirayiri ezeeyo ne mu buvanjuba bw'ekibuga Yerusalemu. So kati bava mu bitundu ebyo bisatu naye abasinga obungi bava mu luwananda lw'e Gaza. Okay. Kati Hamas mu lutalo lwayo tegamba nti erwanirira Abapalestina ab'e Gaza gye badde ekulembera yerwanirira Abapalestina bonna. Kyekyo lwaki ne mu nteeseganya z'okuyimbula abasibe tetunuulira b'e Gaza bokka oba ba Hamas bokka. N'ab'ebibinja bya Palestina ebirala ebateeka mu nteeseganya zaayo era bazze basumululwa. Kubanga ku nkomerero ya byonna Hamas ne Fatah buli omu ayagala abeere nga ye mukulembeze w'Abapalestina bonna ng'obagasi. So ng'oggyeko nti waliwo ekibagatta Isirayiri bonna mulabe waabwe naye bwe badda mu byobufuzi ebyewaka ate Hamas ne Fatah bali ku mbiranye. Hamas yatwala Gaza, Fatah n'esigala mu West Bank. So kakati ku kibuuzo ky'obuuzibwa baddawa abasinga bakkiriziddwa okudda ewaabwe mu West Bank, e Gaza ne mu buvanjuba bwa Yerusalemu. Ekyokulabira 37 be bagenze mu West Bank, 5 ne bagenda mu buvanjuba bwa Yerusalemu, 467 e Gaza. Nayo inayo 97 mu kusooka omuwendo gwabadde gwakubeera 100 naye ne babassa ekiro kigenza okukya nga 97 ku bo be batwaliddwa e Misiri. Bano Bapalestina era Misiri si yewaabwe. Naye Isirayiri yategeeza Bahamas mu nteeseganya ti abantu abagwa mu kiti kino naddala abali ku misango ng'ebibonezo bye baabawa byakusibwa bulamu bwawe bwonna bwe babayimbula tebaagala badde Gaza, Yerusalemu oba mu West Bank. Balina okubaako ensi endala ebatwala. Kati Misiri ng'omutabaganyi ye ne yeeyama nti nga bakyanoonya ensi endala ebabudamya nze nja kubaaniriza basinziirawo okusaba ensi endala. N'olwekyo 97 Hamas batutte Isirayiri batutte Misiri. Mu bano waliwo amannya ge tutasobola kubuusa maaso. Mulimu Nail Barghouti myaka 67 egy'obukulu. Mu be bayimbudde bano bonna yabadde akyasinza okumala ebbanga eddene mu nkomyo oba mu makomera ga Isirayiri. Omugatte amazeeyo emyaka 44. Kati bw'obala ku myaka 67 makomera ag'enjawulo Isirayiri amaze emyaka 44 kitegeeza nti obulamu bwe obusinga obungi asinga kumanya makomera ga Isirayiri okusinga ewaabwe. Barghouti yasooka okusibwa mu mwaka gwa 1978. Omusango Isirayiri gwe yamuvunaana kutemula muvubuka Omuyisirayiri omuvuzi wa bbaasi Mordecai. Era ne bamusiba bulamu bwe bwonna. Nga yakamala emyaka 33 mu 2011 ne wabeerawo okuwanyisiganya abasibe.
Isirayiri yali yeetaaga omusirikale waayo Sergeant Shalit Gilad. Kati mu kuwaanyisiganya tuze kino tukyogerako nti Isirayiri yawaayo abasibe 1,000 ne bajuwa omusirikale waayo. Kati mbasibe 1,000 mwe mwali Barugoti. Wabula nga wayise emyaka 3 ate naddamu n'akwatibwa ku misango egy'obutujju ne gimuzaayo mu nkomi. Kaakati kwe kuyimbulwa mu kiro ekikeesezza olwaliro naye Isirayiri yakiremerako nti tasobola kutubeera kumpi, tasobola kuba Gaza, tasobola kuba West Bank, tasobola kubeera Yerusalemu. Kubanga twamuyimbula embeera ze tezaakyuka. N'olwekyo ajja kuddaawo addemu ebikolwa bye bimu. Waakiri kaatubeere wala. N'alagawa. Nkugamba nti ali Misiri. Bano 97 bonna bali Misiri. Be bamu ku 97. Abali e Misiri. Nga bwe banoonya amawanga amalala gye basobola okubeerera ddala olubeerera. Omulala gw'otasobola kubuusa maaso. Oyo mbadde nsaba tusooke tujje obubaka buno olyokomere. Kyabasafama Radio Buga 88.8 CBS FM.